Bassekadaama TV leero tugenda kutunuulira Bassekadaama bagamba nabo abali e Saudi tewali mirimu. Emirimu gibuze ku office tebakyafuna mirimu, tebakyafuna buyambi wabula ate ekibeewuunyisa okubeera nga bongera bwongezi kuleeta Bassekadaama abalala okubeera nga babajja mu nsi za Africa baleeta e Saudi okubeera nga bakola. Kino kibeewuunyisa okubeera nga beeyongera bweyongezi kujjula oba beeyongera mujjuzo naye nga emirimu gye babaleetera emirimu tewakyali. Embeera eno tugenda kugyogerako naye katusooke tulabe vidiyo eno yakwatiddwa omu ku Bassekadaama n'atulaga ekifaananyi ayagala tulaga ddala kiki ekiri ku ground. Zino vidiyo zeŋŋamba nti baminisita ne ba member of parliament ze balina okulaba so si kugenda eri kulaba bantu. Musooke mulabe vidiyo nga zino kuba onaakwata ekintu kyennyini ky'olabako naye ate bali be mugenda okulaba eri babeera babaseetinze buseetinzi. Katusooke tulabe vidiyo eno. Saudi ojanga ogenda kukola kyokka teba mirimu yadde akatono tewayo mirimu yadde bakuleeta ne bakuteeka mu kiyumba ne babateeka mu kiyumba nga teri yadde ekyokukola wabulaza kati embeera eri wano eno oyinza okugamba nti nno ozze kukola wakati muno mu kiyumba muno eno tumazeemu emyezi 3 kati mulimu abanga mulimu abayimbi abanakenya abananga tulinga oba 2 oba 3 naye byonna ebintu byonna wakyafu banna ekiri wano kwesabira bwesabizi naye baganda baffe abajja ekubeeri baganda bange musooke munoonyereze nga gyolaga osooke okolesa oteekemu akasenteko efe embeera gye tulimu wano wonna ku madaala bwenzikirire obudde kasita buziba bonna abeerawo abantu beebakawo wano bonna baagala mirimu kyokka tewali mirimu yadde akatono esege tewali yadde wano wonna bantu endwadde ziringa endwadde bannaye waneeno reception wansi wano wabeera emmere naye wabeerawo olutalo lwennyini ogenda okulya wano wonna abandi baagala kukola bamaze ebbanga ddene tewali yadde emirimu efiimu eri wano bannaange kati wano bambi babalimbyelimbe nti nno bagenda bafunira emirimu bakkakkane naye nga tulina zirooni tulina biki abamu tujja twewoze kakati waliwo vidiyo bye nakwata nga emmere ze naye nga kikonde atalina maanyi tolya yadde waliwo kyali wano owekiguli wano ava ku ssala nendyako naye bannaaye abaana bakongoka ne bagwa wali endiro nomugenda mu ofiisi okusaba eddagala ne bakugamba nti nno ddwaliro. Vidiyo eyo mugirabye embeera bwetyo bweri. Mulabira ddala nga Bassekadaama tebayina mirimu beebaka wansi ku bufaliso obutono batugambye nti n'emmere yennyini gye balya tewali. Ate olwo lunch time bw'etuuka ekikonde ne kinyooka awo we basaavingira emmere nti ekintu kibeera survival for the fittest, nti omuntu ali fiiti yekka yasobola okusavaivinga n'afuna emmere. Kikonde kye kibeera kinyooka ku ssaawa y'okulya. So kyetaagisa okubeera nga embeera kati nga bwetuze Saudi Arabia kuba olaba Bakadaama boogera ekintu kye kimu nti nabo bali ku offices naye emirimu tebagiraba. Naye ng'ate babajja wano ne babagamba nti no tugenda mukole, which is good kuba kino ekintu ky'ogamba nti no tugenda mu nsi z'Abawarabu bwe tudde emabega kiyambye nnyo. Bantu bangi nnyo abalinnye ennyonyi ne bagenda ne bakola ne bayamba family zaabwe ekintu oli ekitaabeerangawo. So ffe nga ffe tukiwagira ddala
era tuli basanyufu nnyo nti nno gavumenti yatandikawo ekintu kino. Naye wadde tuli basanyufu, naye ate era gavumenti erina okubeera ng'egamba nti ekintu kino wadde kituyamba, naye sigamba nti nno buli kibi ekikirimu tujja kubeera nga tumala gakitwala lwakuba kituyamba. Kubajjukira nti okuyambibwa kwaffe ate naffe tujamba, waliwo saaviisi gye tuwa, waliwo ebintu bye tukola abawarabu bye batasobola kukola. Kakino ekintu nze nkitwala nti nno kiri 50-50. Batuyamba tuwa ssente naye ate naffe tubayamba okukola ebintu ebyo batasobola kukola. Okubeera ng'obalongooseza, si bawarabu bangi nnyo, abawarabu abo bantu balangira, tebasobola bintu bya buyonjo ebyo. N'okubeera nga tweyongera okubeera nga obulamu bwabwe tubuteeka ku standard. Kuba ojja kwesanga waliwo Kadaama awo yagamba nti yayingira mu famire nga Omuwarabu omuzeeye yaliwo nga tewali muntu asobola mulabirira, ng'era ssaawa yonna yali asobola okufa olw'obukyafu obwali mu nnyumba. Naye Kadaama bwe yajja n'ayingira ennyumba n'atandika okulongoosa, buli wamu wonna ne wabeera nga wali clean. Ekintu ekyo bano aba famire baagenda nga bakiraba, naye Kadaama yennyini n'akiraba ng'embeera y'omuzeeye ono omukadde yagenda erongooka. Ng'oyinza okwesanga nga okujja kwa Kadaama Katonda mwe yayitira omuzeeye ono okubeera nga yeeyongera okuwangaala. Kuba obukyafu bwali bungi, ng'ate mukimanyi bacteria ezo bwe zibeerawo omuntu n'oli ofuna infection z'otategeera mu lubuto eyo, ogenda okulaba nga muzeeye afudde. Kati kaŋŋambe nti tuyamba abawarabu bano mu buli mbeera tubabeererawo. Naye twalisabye gavumenti okubeera ng'etereza ekintu kino, Bakadaama bafune emirimu, Bassekadaama bafune emirimu, ate era waleme kubeerawo mbeera yagamba nti b'Omuwarabu osobola okukola ekintu kyonna ky'oyagala ku Kadaama ne watabeerawo kikolebwawo. Gavumenti bwe mugenda e Saudi Arabia oba mu nsi z'Abawarabu zino, mugezeeko okubeera nga mutuula ne abantu bekikwatako, si just companies, mutuule ne gavumenti mugambe abantu bammwe bano tubavunaanye batya bwe babeera nga batuusizaako omuntu waffe ekizibu. Kasa vidiyo muzirabye, era zino vidiyo zenjagala ba member of parliament, ba ministers bazirabye nti ku ground kwennyini ekintu kiikyo mukiraba tewali mirimu, naye ate bakyayongerayo baana. Tusooke tutereeze eri, then tujjeyo. Ate nkikwewuunyisa nti abaliyo bagamba batugumye tiketi, batugamba tukole, babafoosinga okukola, ate abajjayo bagamba tewali mirimu. Kugamba ekintu kino kiri very simple, nze ndaba tekirina mbuzibu. Bali abamazeko contract bakomewo eno, then ba creating a room kwabo ababeera bajja, kintu kijja kubeera nga kitambula bulungi. Saudi ojanga ogenda kukola kyokka teba mirimu yadde akatono, tebaayo mirimu yadde bakuleeta ne bakuteeka mu kiyumba ne babateeka mu kiyumba nga teri yadde ekyokukola. Wabulaza kati embeera eri wano eno oyinza okugamba nti nno ozze kukola wakati muno mu kiyumba muno eno tumazeemu emyezi 3 kati. Mulimu abanga mulimu abayindi, abanakenya, abananga tulinga oba 2 oba 3, naye byonna ebintu byonna wakyafu banna ekiri wano kwesabira bwesabizi. Naye baganda baffe abajja ekuba ebyeyo, baganda bange musooke munoonyereze nga gy'olaga osooke okolesa oteekemu akasenteko. Effe embeera gye tulimu kubano bonna ku madaala bwenzikirire obudde kasita buziba bonna babeerawo abantu beebakawo, bano bonna baagala mirimu kyokka tewali mirimu yadde akatono. Esege tewali yadde, bano bonna bantu endwadde ziringa endwadde. Endwadde ziringa endwadde bannaayo wano eno.
ate nga reception wansi wano wabeera emmere naye wabeerawo olutalo lwennyini ogenda okulya wano wonna bantu baagala kukola bamaze ebbanga ddene tewali yadde emirimu efiimu eri wano bannange kati wano bambi babalimbye nti nno bagenda bafunira emirimu bakkakkane naye nga tulina sirooni tulina biki abamu tujja twewoze kakati waliwo vidiyo gye nakwata nga emmere ze naye nga kikonde atalina maanyi tolya yadde waliwo kyali wano owekiguli wano yava ku ssala nendyako naye bannaayi abaana bakongoka ne bagwa wali embiro nemugenda mu ofiisi okusaba eddagala ne bakugamba nti nno ddwaliro